mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala abaana abawala tegadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayamba. Ddagala ddungi nnyo mu nsonga eyo ey'okuwoomesa. Beera ng'owoomesa, beera nga weekyusakyusaamu, oba beera ng'okola saavisi ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Njagala obeere ng'okozesa eddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala bulungi nnyo. Okusookera ddala mu abaana abawala oba abakyala, naddala mmwe abafumbo, kyandibadde kikulu nnyo obeere nga weekyusakyusaamu mu ngeri yonna, olw'ensonga nti omuntu oyo gw'oba naye buli w'abeera ng'akwebakako buli lunaku oba oluvannyuma lwa nnaku 3, omwami oyo atuuka essira n'abeera ng'akwetamwa. Buli lwakwebakako ng'awulira kyekimu, tewali nkyukakyuka gy'awulira. N'olwekyo kikulu nnyo obeere nga weekyusakyusaamu, beera ng'otunuulira eddagala lino. Eddagala lino lyangu nnyo, nkusaba obeere ng'olifuna. Nkusaba ofune omululuuza, funa omululuuza, ofunayo ebikoola nga 2 n'obiteeka mu kabaketi oba biteeke mu bbaafu. Ofune kanyeebwa fune naddala ng'awerako, kanyeebwa y'oyo mufune ng'awerako naye muteeke mu bbaafu omwo. Ofune n'omubisi gw'enjuki, omubisi gw'enjuki nga mulungi, nagwo beera ng'ogutegeka bulungi nnyo. Kati nkusaba oddire eddagala eryo nga bw'olifunye, nkusaba osooka olyetegereze bulungi nnyo. Bw'omala liteeke mu bbaafu omwo, teekamu amazzi teekamu matono. Eddagala libeere lingi ng'amazzi matono. Beera ng'oyenga eddagala eryo, liyenge bulungi. Bw'omala oddiyenga, beera ng'oyiwamukko ku mubisi gw'enjuki ogwo. Osobola okuyiwamu obusaanikiro obwo 2 nga bw'obulaba, yiwamu obusaanikiro obwo 2 obw'omubisi gw'enjuki. Tugeze ng'eddagala eryo yenze ekikopo kimu eky'eddagala, beera ng'oteekamu obusaanikiro obwo 2 obw'omubisi gw'enjuki. Bw'omala oguteekamu ddamu obeere ng'oyenga eddagala eryo liyenge. Bw'omala oddiyenga bulungi, beera ng'ofuna akasengejja. Sengejja eddagala eryo bulungi, lisengejja emirundi nga 2 obuntu obwo obukyafu buggwemu. Bw'omala eddagala lifuna w'oliteeke wayonjo. Kati bw'obeera onaatera okusinkana omwami wo oba nga munaatera okwebaka, beera ng'otawaaza eddagala eryo. Litawaaze nga munaatera okubeera nga mwebaka. Tugeze nga wabulayo eddakiika nga 2 oba eddakiika 3 oba eddakiika 10 oba 15, beera ng'olitawaaza. Oluvannyuma mugende mu kikolwa. Omwami oyo agenda kunyumirwa, agenda kuwoomerwa nnyo olw'ensonga nti eddagala eryo ddungi nnyo mu nsonga ey'okuwoomya obukyala bwammwe. Mubeere nga mulikola bwe mutyo. Oyinza okulinaabako ku makya n'onaabako n'emisana, naye nga ne wano nga munaatera okwebaka, kikulu nnyo obeere ng'olitawaaza. Kwegamba libeere nga liba likusemba ku mubiri nga mugenda mu kikolwa, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Mubeere nga mulifuna. Beera nga weefaako, kijja kuba kikuyambakokko. Omwami ne waanaabeera nga mwenzi, naye ajja kutuuka eyo alabe nga gwasinga okubeera omuwoomu. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.